Ekituufu kiri nti ekirungi kyogerweko Shiba yakubye show kyogamba likodi ya lugo girina Lindako Shiba yasinze Winnie abantu yamusinzeeko Bugenya tunula mu era Winnie yabadde ali ku namba emu era mbadde nga kigamba abantu abone bawakana tusooka tunulire kisookera ddala tutunule turn up y'abantu nga tunagenda wala yajewo likodi ya Winnie atanedda ebivulu bino byombi nga we byabadde nabiriko nali ku kivulu kya Winnie nze mbadde omu kuboogera ti Winnie teri yakubye cricket ovo nakuba Winnie Winnie amadala gali gajjula egajjula olwaleero mwalo tegajjudde stage bagizimbe nga ate etunuddemu ko waggulu ng'omuntu watula ku madala talaba naye waliwo batudde kwera ku madala side eri ewasemba nga bo basobola okulaba era babadde baseegu bano ababeera n'abakazi baabwe nga tebagala byakunyiga ne bagamba tubeereyo eno shegenda mu maaso bali mu kweweeweeta kwe kusalawo ne bata akaggi abantu ba ordinary ne bagenda keeri babalansinge esho ya Nwaji era nebanga ekoze eki eno yayitiridde abantu bazirise ambulance oida weziri zitwala abantu obutebe ne buvaayo bonna bonna ne transalawo tuyimirire buyimirizi Bukenya kyogamba Shiba yajjewo Winnie yamugyewo mu bantu yafunye abantu wange okusinga Winnie exactly nze nkyaki era kati Winnie yaligeze mu kyako ekyokubiri abo wala egenda ekyo tugenda tubagamba abakazi nti wofuna ng'omusajja akwagala munywereze ddala abasajja abasinga bagwe baddalu abalala basinga kukuba basajja eruzira wajjudde basajja bebamu bagenda mu bwafaaza bebamu bagenda mu bisiyaga abalala ba poliisi ate n'abasajja batono ababaddewo babadde babisekiso nga nabo banoonya ate basajja balinaabwe abatigi abalimu kwate babadde beyagala nga bali free nalabye omulenzi ng'akunkula bwati ebbira omulenzi kasula omulenzi ng'akyusa atabula akola bwati omanyi oyo bamufuula mukazi nze nagamba singa nali bwabisiyaga ne sandirikkiriza kundya nze nandiridde lwaki nze nkubamu akafaananyi nga ntaddewo nti onyingire kirabuuzamo mu mutima ddala nfiiringa ati kati onyingire biki era wanyingira nkole ki mumpowoole mbungambe balinanga awo nti nga chikeni ke yakola yatekayo olugalo gamba yaba chikeni kati feeling azifunye chikeni yakola atya yatekayo olugalo nesisiwala nawulira nga amasanyaze gamuyise yagamba atya naitaddeyo olugalo nanyamba kati chikeni ono tatulimba bulimbi ati omunyi w'enjaga bwe yali alaba nga olugalo lulinga ekisenge ekiwedde emirimu ekinene kiti omunyi w'enjaga asobola okulaba emmotoka eyo n'agamba asobola ogibuuka kati topikika ssente yagenza okulaba nga talabanga ku stage nnene ng'eri ng'alabira ddala stage eva wano kusula moto zipaka ku kalenda nga nnene ng'asobola n'okukubirako sama mukubira engalo za babi waire yagudde bubi naye nkulayirira enjaga we yakomi sebo mpulira ate nze talabangako muntu ayogera mulage mizindalo gino miramu tugende kale akusebichwa extra yigamba oti omulungi atulaba kansule nti oli bulungi kwaniza mu episode eno kyemanyi byokwasaganya birungi nnyo wewale okukwasaganya omwezi ogw'okumi nagwo tugutambuza mpolampola omwaka tugutambuza mpolampola wewa kyokola kyamaanyi nnyo kubanga otwekumirako mu mbeera yonna wewaawo weekend eno tutambulira mu nsonga za weekend eba byatambudde mu weekend tuba mu bivulu na kukyakala olunaku lwego tubadde mu kivulu kya Neyanza concert ekyateekebwa mwana muwala Shiba Kwintama oyendowooza ekivulu twandigambye nti yakoze baby shower mulundi gumu ekivulu ne baby shower byonna byagwedde mulundi gumu bingi byakoze amawulire wakati mu kivulu era bwondaba nga ntudde wano nga nina omukulu gwe bayita Bukenya Media silent majority namunkekeera omanya nti ekintu kigenda birama senteza mugagga nasanga tugende ma mugagga yakolako mu bitiibwa abantu be batwe twetaga mu bulamu wakati bwoba omufunye mukwata omunywezi ate omukugira abalala omutuukako nasanga fuba okulaba nga abalala tebamalaga mutuukako atuukibweko abantu ab'omugaso bokka nganze nga ggwe bayira we nye abalala lalaabo abantu abagagga batwe omukwatanga munywezi muleete paka ku mutima tomuleeta buleesi booti osoka nyweza bw'olaba nga tanywedde tomuleeta
okategedde ako naye mukwate munyweze muleete empola ojja ogattoote paka wano kukono muteka ku mutima dindako okutta mala kulaba nti ddala te omulundi gumu muyingize mutima omuyingize omuteekeyo bwolaba ng'akyatagala tomukwata osooka n'omuwamu time paka woowulira nti anywedde gwe waŋŋamba nti bw'anaagaana okwagala obulungi ojja genda mu kyalo omuloge ofune akati nze ngende nsitame awantu njogere amanya ge gombi abiri essimu azikula ndi Judith ankubye nawe oluyi lubadde lunene naawe essimu akubira essimu ng'agamba atya bannange muvubuka ayaga bannange muvubuka gwe nakulabe bannange oli mulungi oli muwanvu abenga oli agambye munno mmwenya bwe nnyina sibeire nnungi ababbi bamwita gift kulowu yagambye atya mutalabangako muntu asimayiringa nganze ku nsi bukyabeera ku nsi olabirawo omuntu omubbi ayagala okutwala ezizo kati nassaga wagamba munno bannange nakulabye oli mulanga ati manya akati wakakuttemu gatanjagazaki munakoyo oli musajja muwanvu American height eva simanti mulenzi obuzibu bwakati ako nti bwe kafuluka bwe kati alagambye omumpi ono namunoonyako ekyali ku bulono kati olina okumeekeka sure nti akati ako kabeererayo ddala naye nga kizibu kyekiri kyewaŋŋamba ekyali ku bulono beti nti omuwole yagera nagamba ne bulijjo gwe njagala alina amalibu bulijjo ndi mulavu neddiikuula kazanyikirizibwa ku mikolo nze ku standard yange gye ndiko abitegeera ku olwo ng'eddogo likoze eki lifuluse bwe bubi kyekikyabwe ekiri ku ddogo eddogo terisobola kubeerawo lubeerera abada ne abada wa essaawa yonna bikyuka lisenguka bakita kufuluka kufuluka weewaawo tulire Bukeja Media tugenda tunulira ensonga ezabadde mu kivuli kya Shiba highlight esooka topiki ka sente yaze ku stage kati tugere ku emitwe mikulu topiki ka sente kugwa ku stage abasiyazi nga babisekso nga bangi okutulaga ku lubuto abaana bawala abanyirira abato babadde wali abantu okuziira abantu baziriise ku nga basikayo busi abayimbi abamu bagana abayimbi abamu bagana okuyingira gwabadde ku mulyango wangambye abayimbi babaganye abayimbi abamu babaganye okuyingira ate nga bamaanyi bagende basasule nga bamaanyi nga wali omukazi eyo alina ebbeere nga ddene lyenkana omutwe gwe yani oyo omukazi ali awo ono alina olubuto bwe luti yabadde n'olubuto ng'alina ebbeere mu kifuba ng'alinga alinamu ekkutiya nene ekkutiya ninga alagira ddala nti sho bwe bulamu bwe ng'alagira bitya ensi ekomye ebintu bingi bye tugenda okwogerako weewaawo katusooke tutunuulire kisookera ddala tutunule turn-up y'abantu nga tunagenda yajewo likodi ya Wininwaki nedda ebivulu bino byombi nga we byabadde nabiriko nali ku kivulu kya Wininwaki nze mbadde omu ku boogera ti Wininwaki teri yakubye cricket oval n'akuba Wininwaki Wininwaki amadaala gali gajjula olwaleero mwalwali tegajjudde stage bagizimbye ng'ate etunuddemukko waggulu ng'omuntu watuula ku madaala talaba naye waliwo batuddeko era ku madaala sayidi eri ewasemba nga bo basobola okulaba era babadde baseegu bano ababeera n'abakazi baabwe nga tebagala byakunyiga ne bagamba tubeereyo eno shegenda mu maaso bali mu kweweeweeta niyo babadde tebaze kulaba sho ku Wininwaki ku sayidi eya abakungu VIP waliyo space kati eno bwe yajjula ennyo wali ne bataawo abantu ne batandika okugenda muki mugundi eri kati awo ne mubanga mulimuko ku mabanga nga si mangi naye nga mwegaliko ku sayidi eyajjo n'obutebe bwaggiddwawo tusobole okulyetingawo space abantu bwe bayimirira ng'okutuula tewajja kumala ekyo oli wamu nange ku sayidi eya VVIP eya zitables yafuuse ordinary ng'eno ye yafuuse dda ordinary y'etaano nga beetabise dda abagagga bali n'abaavu n'ababbi bonna nga bali kintabuli ng'owamawulire tolina wooyimirira kulaba amawulire tewabaddeyo mubbi n'omu abamawulire bidda bonna babakkiriza nti bannange wansi temujja kukwata bulungi mujje waggulu muna ne mulinnya waggulu waliwo kirabyeyo ekituufu kiri nti ekirungi kyogereko Shiba yakubye sho likodi ya Lugogwagirina lindako Shiba yasinze Wininwaki abantu yamusinzeeko bugenya tunula mu era Wininwaki yabadde ali ku nnamba emu era mbadde nga nkigamba abantu abamu ne bawakana
kubanga yawuninwa gina giriko twagala okukirira ku madala ago kubanga twayitanga eri waggulu ku National Council of Sports amadala wona nga twajjude nga tulina woyita era twakola gogolo twayite no mu nsiko eno weti nemujanga gogolo omuntu azo kuchakala lujanga oddugala nengamba teri omuntu esho yali ekyali kuki kisooka kati side ene ya VIP eno gye twayingiridde kuno kwe batadde show VIP mabegeno waliyo space ninge eno muba ordinary wali what kwe kusalawo ne batakajji abantu ba ordinary ne bagenda keeri babalansinge esho ya nwaji era nebanga ekoze eki eno yayitiridde abantu bazirise ambulance oida wezirizi twala abantu obutebe ne buvaayo bonna nefulana ne transalawo tuyimirire buyimirizi Bukenya kyogamba Shiba yajjewo Wininwaji yamujjewo mu bantu yafunye abantu bangi okusinga Wininwaji exactly nze nkyaki era kati Wininwaji yaligeze mu kyako ekyokubiri Wininwaji yalina abakazi abakulukulumu abaalemererwa ensi balina kiyombekedde abafuuyi b'emmindi ababawulira ennyimba ezo ez'omukwano ezibakwatako ennyo musawo yegwe gwennyine nga wawulira abali ewa Aruna Mubiru nga bakadde nga luyimba okuva erusooka paka yerukoma eno wabaddeyo obwana butto abawala babadde bangi okusinga abasajja nalabye abawala babaddemu ebitundu 9.5 ku buli 100 abantu ababadde wali nyina gundi gye nalabaddekawo wansanze awo ng'ofuluma side ya left ng'ogenda nga tekuliwo omusajja n'omu ng'ekibangirizi zonna kyabawala niŋŋaba bannange nga bwe ne batutaddeko amaaso namwe abasajja batono ababaddewo nantunuulira sijja ttegula namwe abasajja batono ababaddewo nga bawala batusaddeko amaaso bakwata ng'era tugamba ye kati ffe tuliwo abawala ensi egenda ekyo katugenda tubagamba abakazi nti wofuna ng'omusajja akwagala munywereze ddala abasajja abasinga bagwe baddalu abalala abasinga kukuba basajja eruzira wajjudde basajja bebamu bebagenda mu bwafaaza bebamu bebagenda mu bisiyaga abalala ba poliisi ate n'abasajja batono ababaddewo babadde babisekiso nga nabo banoonya ate basajja bannaabwe abatidde abalimu nga abasajja batini naye ng'era alobo abakazi amutunulako butunuzi n'alekawo anoonyamu musajja munne nga bali eyo bubina bukutiye ng'omuwala ate akwana muwala munne omuwala yanyumiriza nangamba omuwala amugambye nti bannange olabika oli vagini ng'ate omuwala yagamba omuwala nti ali vagini tugamba kiki kyabadde wa Shiba simanyi bantu abo beekuŋŋanyiza bo balina WhatsApp group bagamba kati tugende eno kwate babadde beyagala nga bali free nalabye omulenzi ng'akunkula bwati ebbira omulenzi kasula omulenzi ng'akyusa atambula akola bwati omanyi oyo bamufuula mukazi nze nagamba singa nali wabisiyaga nze sandikkiriza kundya nze nandiridde lwaki nze nkubamu akafaananyi nga ntaddewo nti onyingire kabuuzabo mu mutima ddala nfiiringa ati kati onyingire biki era wenyingira nkole ki mumpowoole mbungambe balinange awo nti nga chikeni ke yakola yatekayo olugalo gamba yaba chikeni kati feeling azifunye chikeni yakola atya yatekayo olugalo nesisiwala nawulira nga amasanyaze gamuyise yagamba atya nga yataddeyo olugalo nagamba kati chikeni ono tatulimba bulimbi ono feeling mba kubanga ebisiyaga ddala tulina obbirya nze nandiridde buli sandikiriza kundya kati mubali biraddala nga ne pupu ajja mubali mukulya nga mbuyongera mbwawo obenga ono omwala yalina omukazi omusajja omulema bwati ono oyo yalina huuku bwati omuwala ono comedian Cumi mbukati nange epuluka yatenzizeeyo mbunga bandya munzizeeyo ofuna omulema ng'owa Cumi ng'akuba huuku sibe babawulira nti yafiiriddemu laavu yaki ekisiyaga naye babisekiso beefuze ekivulo kya Shiba nze nagenza okulaba nga olaba oh my god waliwo ogwenda byeyi yabadde aziira nga omusajja alina n'obutiiti si bumbuna obateekamu obutiiti oli omusajja topu we ye topu we bwanyumirwe mbwamulye nga butiiti bwakwata ku butiiti bumuseducinga awulira nga yenna ali mu laavu
ninga ali kunyuma nga fena tumanye nyuma ekiriyo olowooza lwaki babisekiso babadde nnyo bangi baleka balina WhatsApp group bivule ebisinga nga tebajja lwaki mulimu era bebajja lwo n'ekivulo ekirala kyerabidde era baaliyo nabo baba baagala kujja banyumirwemukko tugende ali siboye nze nali manyi beekweka naye munaye tebeekweka babisekiso ali kati etteeka lyayita naye ate etteeka eryo kukola nti gwe nga nze nga nkuwaabidde nti nowandidde emabega nga n'obukakafu werikolera bino byagamba sima nti yandya sima nga tolina bukakafu tebiriye kyobola ettaka nti baliyisa buyisa ne terikola bwe bali bangi nnyo babisekiso tuli ku kivulu kya Shiba nga bwe kyatambudde nga tuvuddewo awo tutunulire ensonga ya omuyimbi ono Topika Sente yabadde ku stage Topika Sente ng'ali mu kuyimba yamaze okuyimba obuzibu kuyingiza bintu birala mu kito ya misallocation of resources kuleeta ebintu ebitali ku show bino yagala obireete ku show mb'osika amasannyalaze n'enduulu zaabadde entono yagamba enduulu za Bobi Wine obululu bwabadde butono ogudde otadde ebintu bya struggle abantu ebitalinako kyamusudde yagudde ekigwo kati abavimbi abo abasinga banywi banjaga buli wanywa enjaga kyekintu kyonywa nyina omuvubuka gwe mmanyi yali awo bamuyitanga Toto baali bakuba amatatu abaserikale ne bajja n'abagamba mwe abaserikale bwe bamudduke bamugamba ate lwaki todduka n'ateekawo olugalo ati n'agamba nze tebandaba neekwese nga olugalo luno alaba mbulumuziyizza kati omunyi w'enjaga bwe yali alaba olugalo lulinga ekisenge ekiwedde emirimu ekinene kino omunyi w'enjaga asobola okulaba emmotoka eyo n'agamba asobola ogibuuka omunyi w'enjaga alaba nga nnyimpi agira nga akabaketi kano n'agamba asobola ogibuuka n'akuba kulya amannyo kati Topika Sente yagenza okulaba nga talabanga ku stage nnene ng'eri ng'alabira ddala stage eva wano kusula moto zipaka ku kalenda nga nnene ng'asobola n'okukubirako sama mukubira engalo za Bobi Wine yagudde bubi naye nkulayirira enjaga we yakomi niwe aba anywedde emisokota ena ekyekigwo enjaga we yamwamuse awo wennyini agamba maama enjaga yamwegaanye jukira luno olubaka lwe yakakubye ku gundi okugulu okumu kugala ensigo yazituza ku bawulayini barricade ensigo zakoseddwa akalevu kakoseddwa kati enjaga yinza osigala ku mutwe kyogamba ekyasudde Topika Sente babadde muti njagala kuyingiza bintu bitakwatako Bobi Wine oleeta waki mu kivulu ky'abantu oli ategeza ekivulu kye jangu oyimbe lwaki oleeta ebyobufuzi omutumirako ekyo lwaki totumidde kabaka lwaki totumidde kabaka wa Buganda nga nyingi za Bobi Wine agala abantu bagambe mu yewa struggle aleta struggle mbagireta ku stage Bobi Wine agambe mu hebi bana ba mentioninga ze bangana ngo muti gumuli ku mutwe gwe yadabaze kali kiddira paka katasa asobola kutambula ensigo ate nawe okimanyi oli muvubuka teri kintu kiri sensitive nga nsigo edda twavuganga eggaali nga buli woserera bwoti omutine gukona ku nsigo ate ezinsigo size zikuluma oziwulirire eno mu lubute zambukira ddala kati ekigo kya Topika Sente oba okinyira yabuliddwako watandikira okunyiga ntandikire ku nsigo oba ku luba kubanga ensigo zakoseddwa n'oluba ekintu kya Topika Sente ekyo ekigo okiba okinyonyola omuntu okimunyonyola otya kati olaba toys edde ez'enkoma kati Topika Sente singa yakulira ku toys ez'enkoma ng'omuntu asobola okuggwayo nimumanya ku lwaggulo nti yagudde mu toyi mubuuza omwana ali ludda yenjaga kati yaguddeyo n'abantu abadde bayimiriddewo ne bagamba agudde omuzindalo ate omukono gwamweganya omuzindalo gwagulese ku lukalu ye n'abanga lino eryato eryagudde ery'ekkongo omuzindalo yagulese ku lukalu ne gusigala waggulu ye ng'ali wansi emusi n'agulonda nagate tuli kuba ka Topika Sente naye omulabi ng'egye yasituseewo awo wonna anti awo batowulira bulumi tiyazzeemu kunyumirwa sho anti obulumi obuwulira mulimu kuddaka sina kuddaka eddakiika nga 5 okuvaawo oli omusajja accident gwe yakubaawo ku lubege bamulinnye no wansi enena nebina nebifubutukayo n'agamba abantu munyambe
obulumi bunzita bagenda kulaba agenda mpola akendeera ngamba obulumi bunzita badde ayogera n'asirika nakika 3 zaali zibumaze okuba nga agenza okusisinkana Yesu oba bajjajjaabe ati obulumi tasobola kubeera obulumi yabulidde dakiika awo noona mu kuvaawo obulumi yabadde abufunye jasi yabadde yeekaza bwekaza nga n'enjaga emaze omubuukako nga yeekaza abantu balibegamba nti nate musajja omugungu watu bamusitudde busituzi okumutwala waayina okgenda ekitegeeza mu kutambula awo noonna ng'awulira afa ng'ensigo zambuka ziti zino zijja ne zeegatta ku kidini zino boolozi zijja ne zeegatta ku kidini awo ne zambuka waggulu obulumi ne bubuna omubiri gwonna kyokka nga n'akalevu kakola ki omuliro nga n'enjaga yakoze eki yakuvuddeko dda ne bandimugamba nti kwata omuti tali kiddira tuddamu kuleeta misallocation of resources obuzibu bwavudde mu kwogera ebitamukwatako we bitajjira tebijjirawo tiwamenshonize kabaka nti kabaka ayi Ssaabasajja gamba bannange mukubireko kabaka engalo ez'amaanyi mukubireko Bobi Wine engalo ez'amaanyi kyekigo ekyo akamala wati kyogera ne bamusiima n'enduulu teyategedde oba bakubye z'amaanyi oba zabadde nnafumuko yasose gamba n'akalulu ke yasabye teyakawulira ngaza okukuwa ebirango bannange kabaka agenda kubeera ku kalenda Guest House mukubireko ku Bobi Wine engalo ez'amaanyi ate enduulu yazibulidde nti oba z'amaanyi era bamubuuza nti enduulu zabadde okomandinga zabadde nnyingi oba ntono tayinza naziwulira yabadde aloledi amaze okugenda mu buvune ne bamugamba nti enduulu zabaddewo awakana era bamugamba nti kale munange otawanidde bwe n'enduulu zibadde ntono ate kikibanamu amaanyi babanga bano abeekalakaasa ne bafa ku Museveni bagenda okuwulira nti no omuzimu gujja ku TV ng'ate President Museveni yakyali president ng'ate ye yafa okugamba bannaye kale nafiira gwe nali nfiira teyafa yalemerako musajja yalemerako yalemera ku ntebe nze nafa wafa wala tukyagera mu maaso oyita kujja ku mulamwa tunulira nsonga za olide yange oyita kujja ku mulamwa kiki ano omuntu bwasanga lekisi wano yinza gamba be ku bakulu baawano ayinza okukoloza nti yesula bannange omuwatuleetedde ono bamuyitaani bamuyita gift crowe agampoza agambye atya mbunze nsinga simayire ennungi mu Uganda tukyali ku nsonga z'ekivulu kya Shiba yeeteeseteese bulungi n'agamba yakubyeko abantu surprise mbakube surprise najja ng'omukyala bwagenda ku photoshoot bagita baby bump najja ngaze ku kivulu n'atulaga olubuto bulijjo lwe twagala okumanya abamu bagamba nti olubuto ayambala lwambale alimba tali lubuto yazze abalage nti amenya neno mu ntandikwa nabadde manyi ekivulu kigenda kunsala lwaki amanyi bagenda kwambala nga baleema balimba namakula bayambala ebintu ebiwanvu naye terikyampadde essanyu kulaba Shiba nga ajjeyo Shiba yennyini najjayo Rihanna gwe yeegomba era abantu abamu bagamba Shiba yeetonde ffe nga batiimu Shiba teri kwetonda ennyambala gyeyambadde eyo gye twabadde twagalira ddala era kyekyabaleese mu kivulu era kyekimutuusizza ne ku linnya eryo nyambala eyo kunama fe abasinga tetwagala bintu ebyo byakisiga abasinga bagamba mbu Shiba akopa Rihanna bukyakola kyonna gwakopa mubi mugagga tutumu mu nsi yonna yegombaani waliwo omwana yatandise ekiboozi mbu Rihanna yabadde ajja ku show ya Shiba ebiboozi bibeerawo babaddewo ku TikTok nga wewulira emmere eyajja neebulira walimu waliwo emmere ejja netutaddamu jiwulira ntulyamu ate yazzeeyo ebyo ebiboozi bibeerangawo era togenda bantu biboozi emmeri y'Abamerika Shiba enyambala nabadde mmanyi nti show yagenda osooka okukola ebowa kubanga Shiba omubiri gwe alina kuzina nga omubiri gwe gwonna guleetadde gulabika sibya kubeera mu bintu binenenene bala okuba oli lubuto ate anazina bikyogenda performinga ki naye ayambadde akantu abawagizi ne musiima olubuto lwonna naaluteeka ku ngulu ng'alutaddeko oyiro kati gw'atayagala tuddamu bitunuulira ffe yoyo Shiba gwe twagala era ffe nga abawagizi be twasiima ennyambala yeeyo at least yatukunamiddemu kaawo lwakuba ti mulimu abantu abazze abalala abakunami
abazza ate tanyumirwa bulungi ani ngono kapakati yazze natandika okwagala okunama nga bw'asitama ayagala kamera zimulabe naye ng'ebintu byalaga ate si birungi naye kamera zamubodde tezamubodde abantu bamanye nti si walungi wansi nga waddugavu alinga gwe bakuutayo n'ekiyinja bino ebikuuta enkyakya kapakati nga wano mpatanya wawoole nga webakwata gundi eno y'amasanyalaze esala enviri ne basalayo bati mashini wabi niyatayagala nnyo okunama kapakati neyegaala kamera nga teri amukwatayo singa tobeera bakusosa media kapakati tanyuma balikoowa mulimu emibiri egiteetaga kweyambula oyetagala kwambala kanzu oba ogomesa gyayimbe niyatayagala kweyambula mbwe abantu bamukubeko mawulire enkeera mbu yasitamye nga nebyolaga tebiinamu makulu tebikyanyuma kulaba wansi wa bulaka nnyo naye nga Shiba ye twanyumiddwa enyambala ya Shiba mwenga abawagizi ba Shiba temuginaako buzibu tetuginaako buzibu n'omulundi n'ogumu era ensonga lwaki n'abantu ate yazze kuyimbira ffe era abagenzeyo nga bakimanyi kyova olaba n'abawala ababaddeyo bonna bonna babadde bakunami majority y'abawala ababadde buli omu yabadde ayambadde ng'ennyambala ya mukama waabwe natunulidde abawala abakunami ne ngamba ya wano tewansaze Shiba okujja nga olubuto alutadde ebweru ate abantu badde babuusabuusa olubuto olwo yadda agezako kakasa abantu badde babuusabuusa nnyo olubuto lwe ntibataluyina atekamu kintuutu agale kutunda shoye najja nga gali agudde waati ebigambo bibagwe haya naye nga session yasoose neemulema mukko empewo yabadde asikansike empewo asikansike nengamba anaamalako bannange naye nga aliko abamuliko ow'obutunda bamuwera kumukumu owaka makeup wabazina nnyo namugamba mpolampola tonyenyanya ni wano mukabaka we yagire ku session yasembyeyo era wanagenda leero mu show ey'emukono zamukakasa ana extra emukono bayina extra leero emukono mwate n'ekyalina teri kuwummula ate bagambye mbw alina ate ne show the return of Shiba ngako ng'azadde era benalina tujja mmulaba mugendagendayo Shiba omuyimbi yenayina gwe abali bepaaka ku Shiba nga mubeere ne mwogera obwama mbu Shiba tumusobola twagala bato kino kyewalabyeko kikulage nti omuntu gw'osaba bato tomusonyiwa tomusobola ali kirasi ani yawangula bato era Shiba yawangula kati Sindi yawanguza abantu abagamba nti Sindi yawangudde yalinga mindset y'abantu Sindi okuva emabega wali nga bakuba nga Shiba yali ku top kubanga ennyimba za Shiba zonna zikyamula nanso ne Sindi yakoba oluyimba olu in fact ennyimba bbiri zokka zezamuwanguza zulwana liwo no Dynama yayimba ne Boy ne Mr. G kati oluyimba olwasinga okugamba mbuno Sindi yawangudde oba bunango sobola lwaki tintimate enduulu yavuga ne bagamba bannanga amuwangudde kati oluyimba lwateeka nnyo lwahypinga nnyo Sindi ne beerabira Shiba byakoze eki byonna byazzaamu kuba emabega wano awo ne bagamba nti amuwangudde naye Sindi gye yabadde ne bbaawe eggulu yategedde nti oli gwe yeepankako tamusobola yatiddemu bw'aba ayagala okutukakaza nti amusobola akole eshene kweti ovo ekole kyetwagala kyokka agikole ng'ali omu naye yakolako shobo mpate yali luddawa yali cricket oval in fact tujogera kanti Sindi naye kati era byafaayo twogera ya Winnie Sindi yagikuba nga tuyingira covid anti singa era tujogera nayo omuntu eyakikuba yamenyawo Sindi kuba Sindi yali asembyeyo ate Winnie yamenyawo ani Sindi Shiba yamenyawo ani Winnie gwe yakkuba ate ziwe mukuba gwe baseetaga ate kukola ki omusajja yenayina bw'atuusanga omukazi ku ntiko mu kinaabiro manya nti ate ku buliri agenda mumutta busi kaddemu ako omusajja n'akwata ku mukazi we n'amutuusa ku ntiko mu kinaabiro nga byakubbirira ate ku buliri aba agenda mumutta busi aba agenda kuvayo nga takyasobola kunaabayo akwata bukwasi mazzi n'akasuka yaake ati waba buukiridde wa nga wakyamuse nga radiyeta ekyamuse nanange asobola nakunaabayo nga ate alina onaabayo wano wayonjo walemuko nakwata bukwasi mazzi n'akasuka yaake koliveeyo alabako kungulu munda tayingira
kati Shiba yakubye yakuba Sindi kati Sindi okwagala okuddamu bato ya Shiba tetuyinza bikkiriza kino kimulekawa birungo ba Spice abadde balaba Shiba nga alina kyayogedde n'omuddamu mwerippire bumukole sho totawaana eyo twakulaba byakulema okuyimba funayo omulala omunafunafu bye bino saha byabadde agamba muna kezo n'amugamba sijja kukola naawe kino kirekawa Sindi yetereze yafunamu kachansi ne bamuhypinga n'afunayo akasente taddamu nabyogerako abantu afuba nnyo okulabaga abantu babyerabira nti kompetita wani wa Shiba afuba nnyo okulaba nga abantu babyerabira babijjira ddala mu bwongo obadde abantu basindi webali wali awo ku kisaawe obadde mwebali nga mbawulira ne bagamba nanga omukazi alya nabikoze atukubye endongo session yasembe wajiwulidde hali yamulaludde nawulira nga naye alaluse omusawo yamugambye tozina nnyo naye ng'obedda byazino biraba yamuvudde mu ngalo akana era akana ko kabyafaayo akakana kabyafaayo kubanga yakalaze ensi yonna wala bagamba oluto lunene ayinza kuba linamu abalongo omwana abwera omu aludde okuzaala kati oluto lwa lunene oluto lwa lunene aludde nnyo abadde akozesa ebintu bingi nnyo adde akozesa ebintu bingi nnyo kati naye olubuto yalwekanga bwekansi ongereza emyaka egi ebiri nga talina kyakozesa naye nga terujja ng'amagi gaasiriira agaliwo n'agalijja amagi ga Shiba gali gakola kati omwana ono wabyafaayo bw'oyiwako bwoti flying pan ya chapati nga tosobola kuyita ku mpiso ng'alina akaweta alina amakerenda leka after sex ate nga gama malira bweru yena abadde alya Shiba abadde amugamba abadde atunulira Shiba nti nga bannanga obaani yalumukola tomanyi abakazi abalaba kazi mubeera mwenna muti ne buli waafuna olubuto buli muntu amanya nti n'olubuto olwo yalufuna lwava ku kino nti yafisayo ekiro kimu ne basula nga tayambadde n'asiyiriza mu kifo kyogamba nti jjayo n'anyweza bunyweza n'omusajja n'anyigiriza mwe mwava ki ate omukazi buli wazaala ebyensonyi byonna byonna bivaako wali olabyeko omukazi n'omulaba ku bbeere lye nga muwala tosobola naye bw'amala ozaala ne waba mutakisi akananeka oba bbi oba ddungi jjukira amabeere gaawukana era abaana ayonka ebbeere okusinziira ku mutindo gw'ebbeere mulimu abantu amabeere nga bo tebagayonkerako ddala omwana yazira ebbeere omwana ebbeere talitagera ninga ebbeere bbi ebbeere nga bbi amabeere gaawukana ebbeere ng'erya Gloria Bugi ng'omwana aliyonka aliwulira nga balikaanira bukaanizi n'omusajja awaka omusajja wabeerawo ng'omwana ayonka agamba liri mujjeko kati mweko ku lino liri lijokka endeera nnyo gasobole obbalansinga tulina abaana tulina banyazaala nyazaalawo kati eri akulaba gwe mulimu gwa mutabani wange gwe mulimu gwe tulyako mulawo kwalya wano anti wano oli mukola mata g'abaana nayogera ate abantu abasinga mu ggwanga basiru kati nayogera ebyamakulu ebeerere amatatu tujja gafuna tulina kwogera ebintu ebyabamajoliti mbu twandwadde nga tubuulirira kati nti mulimu neyagamba kale omusajja omukulu wulira byayogera ani yagamba abantu nino buli muntu mukulu aba ategeera gwe tomugambako nti otegeera yenze nagambako ddi abantu nti ntegeera gwolyoka ondowooleza amagezi nti nze ntegeera nnyo mukazi aba omusajja omukulu wulira byayogera sigambangako ku ggwanga ku social media kuno nti nyina amagezi ntegeera ye ng'agaza ekinzi atakyasoma tagenda kukola bibuuzo naye ensonga muziwulire bulungi yo walaba erita dansolo andi yayambadde obedde afunama naye bambi obedde azina bulungi era yakoze hype akapale kena ke yasala emabega nga galaga nyuma kirungi amanyuma galati galabika mwaddemu ekirala ekyamunda yabikoze erita dansolo yabikoze ku luyimba olwasembyeyo nekabakko byonna ne babikola ezo enyimba ezasembye zonna zonna session yasembyeyo yabadde hype maanyi abaana baze ne bayimba abaana abagundi abadivent obaddewo wadde okyaliwo nabadde nkyaliwo mpozi kishogo wagimaliriza paka weyawedde nagimaze ne batandika okufuluma nga nze nkyatudde nga neetegereza ezo
ensonga zonna mba nyina okumanya okuzira kulabye wagenze mangu Inadeva. session ey'ekusatu wagiwulabye ate yasize okunyuma nanti yabadde muliro fikifameka yazze ne guba muliro Kabako najja. Kabako najja n'akimaliriza ate nga luyimba baluyimba bonna basatu jukira lwa basatu ono omwana engeri gyanyirira nze tanganja nakutema Nze sitaani to. yekola byonna Najjamu essaati. ayi tomumanyi Ne majja agenda otuuyana nga olwedde esaati tagirinamu talinga bana bamala otuuyana ne bazijjamu yagijjamu tanabatuuyana Kabako yakyasinze okukola exercise ku stage naye olubuto lujjira ku speed. anti alya nnyo kabaka alya tubolaba olubuto olugezze ebinyamanya batazo bifuna alya nnyo agikola ku stage kokka talina walala wakolera exercise bwabeera ewaka atula butuzi ku mmere kuddumuna exercise agikolera abantu wa mirundi ebiri ku stage ne kuddumuna awalala n'atuula ne bamuwesa piki namba n'alya tasobola kugamba nti ogenda koga ng'olya nnyo booti sound kyabadde kitya jeje sound 100% yasinga sound mu Uganda sofa jeje sound 100% jeje sofa mu Uganda nze kuba nakawulirako ku bantu bategese ebivulu kye boogera Shiba nakola ekintu ekituufu n'ayimbira ku semi live omanyi abayimbi ekyo nkyakyogerera buli mumu yafuna chance okulira video zino akisse mu bwongo abantu bagenda ne bagamba nti sindi ekyamulemesa show obutanyuma kuyimba live n'atakuba semi live ekigambo semi live kitegeeza nti eba ekwatako ku live katono ekwatako ne mu CD katono music avaayo bulungi omuzungu buli waleeta tekinologi kyekintu ekivumbulwa okusalawo ku easinga okwanguya ku kibaddewo nga wala nti katulina artificial intelligence nga wowulira ennyonyi nti luli mwatambuzanga motoka okuva kono paka Zambia kati ennyonyi eyo tekinologi nti mwatambulira essaawa 14 nti kati mutambulira essaawa 3 eyo tekinologi buli muzungu bwaleeta ekipya kitegeeza kisinga ku kibaddewo so tulina okwakinologinga ebipya ebizze exactly that is technology kati abantu abamu bagenda bagamba nze nkuba live nakuba amaliba ababaate mukono mu Uganda tetulina bakubi babivuga basobola kujjayo music nga bwalina kuba kubanga enjala eba baluma bajjudde ennaku bakolera emitwalo ebiri batambula olugendo lungi nnyo tebalina wadde akalungi ke bafuna bakolera egi naye ng'akubye ebyuma kati asobola kubasalinga asunye endongo nga bwalowooza ku renti bafuwa muyimbi esukulu fees nazirowoozako eri bamutwale nasuna endongo tenga suna bituufu bafuwa muyimbi bo tebabafuuwa tebamanyi nti okuyimba obulungi bivudde kwoli kati ne babanga babonaabona okubonabona kuli okumalayo kati omuzungu kwe kuleeta akantu nga endongo ogenda giwulira nga bweyina okuba bw'okimanyi nti ku live eri eyakabaawo eya mukono towulira oluyimba notamanya nti luyimba ki omuyimba amala duyimba nogamba luno lwagenda okuyimba naye wano lutandika oluwulira nti lweddwo nasooka kiwulira ku Wizkid ate abantu abo bamaanyi kati mu kuyimba mu Africa oba mu nsi yonna bakozesa semirayo mwefudde ne David abadde wano juzi wano bonna bakubira semirayo ate David ate kyakola ajja ne ku stage abakuba ebivuga temubalaba DJ azanya bandi ye olanga oli alinga ali mukuba ebigoma wali naye nga DJ amanyi n'okuspininga ne bajja ne bateekayo olulala naye ng'owulira nga live band naye bwino by'okuyimba ebivuga biri eri naye okuyimba yakuyina wano bukiri ensebo ekyuse wetuli kati kyobalaba wininwagi ekivulu kye kyanyuma nnyo yakozesa semirayi mugende nnyo mu bivulu bya Swang's Avenue mu Rosa Rhymes ezo zeetegeka bw'ojja okulaba nti no semirayivu eba kiriya baleeta ono Maddox Sematimba mabega eri naye ng'owulira ddala olinga awulira CBD nga bakuba semirayivu buli kintu kivaayo bulungi kati gwe wagira semirayivu gye mpagira kubanga ye tekinologi bana bakakuba mbukubiramu sebene baba batuuyanye alowooza lenti ayinza kuba bintu bimalayo ne biba mufuuwa muyimbi byo temubafuuwa temubawa na value so Shiba yakikubidde ddala kati yetisse waliyo abayimbi bebaganye okuyingira muyimbi ki sijja kuboogera mannya abasukka mu bana ku mulyango kubanga twatuuse eno abantu gye bayimirira ne bagamba abayimbi bayingirire nga ku National Council of Sports waliyo akabaala akali awo ka restaurant awo gye twayingiridde
sebo nga bagamba nti kolisiti toliko naye omuyimbi amanyikiddwa nagamba kale sigenda kuyimba nekanyingire genda osasule naye wano awasooka oyitawo oli abamumanyi nawe okubiri n'oyitawo n'ogwawo okusatu awali omukazi amala yasalawo webbeere oyo webbeere abadde mu kitengi ekyo kimyufu kiriva ekyo mukazi yali awo munene alina amabeere manene nnyo byakalaba ebintu abiraba bulabi gwe gusooso biraba ekireeta ensobi oba kubanga ebivulu tebirina bapromota niwe biba tebirina bapromota mukopeko ku bapromota nze situukangako ku kivulu kya promota nangamba nti noddayo kubanga bakimanyi tigwogenda okwogerera ekivulu ekyo enkya gwoluswaza kiranga balina oteeka abantu abamanyi abantu ne bataddewo ekikazi nga kinene nnyo wansi kitidi waggulu kinene kiringa mpologoma eno nsajja ng'amabeere galinga mutwe gwo gatta emitwe ebiri okweza ebbeere erimu ng'alinga alina emitwe ena mu kifuba omutwe ogwange tagukozesa nnyo nga andiza ogwange kale giba ebiri nyogugwena nga munene ati nina tukuti ayimirira ati yakugambye ekyo kyasiza okunyiiza yagambe olwa tetumina ku lisiti bagende eri basasule ogamba oti omuyimbi negamba kale tagenda kuyimba niye ayingira alabe kubanga azze lwa mukwano kubanga badde azze nakuyimba jasi kubwereere nange singendera protocol n'okitunuulira nga kikazi ekyo abantu mukimanyi sikimanyi linnya kyabadde eno ku gati wayingirira abayimbi ana wasembyewo wano wokkirira ku madaala awo nga kiri mu gutengi kikazi ekyo si kirungi nnyo kibi nnyo nga kirabira ddala kyamala awo we kiri ng'oyinza ogamba sho yaakyo kyagiguze nekirabira nti bayinza kiwaka 5 emitwalaaga naye ng'olesa abayimbi abamu nga tebanyiivu webali ateeka bamaanyi gwe njaba kubuulira nga nze naye saagala boogera wano balabisa bantu oli n'abagaana oyingira nagamba nti ne babivaako ate omuyimbi buli walaba nga omugaanyi oba omulabisa ye naabweta naddayo tulinze nensigalawo kati bwe nasigaddewo awo kwe kulaba n'omulala neŋamba neŋamba alien skin we mwagalira eggaali gyatambula nakyo gyatambula nayo ekyabadde akireka kiri ku ttaka ekikazi nga kyeyongedde amabeere kati geekananga gundi nga kidomola nga kikubye amabeere ne geeyongerako n'obunene ibula kabadiya akiyiwa natunulidde ekikazi neŋamba wano alien skin ebiseera ebisinga okukolerawo wano kirungi mukulu oyo eyakola ebyafaayo e Saudi Arabia jangu obuuze ku bantu emboozi ye Saudi wagira gye twakola giraba ninga omusajja ono nga w'amaanyi jangu obuuze ku bantu yagula malaya ku myaka 10 yagula malaya ku myaka 13 sebo ono gwolaba yagula malaya ku myaka 10 zande nakuzibwa nga ndi mwana mutegeke kati nayo noneka mangu kati olwo owekibanda kya firimu abeera ekyengera twalina ono n'atulaba nagamba yegwe umalu namuwaana nti school fees nagamba mwana gwe wakula mitwalo ana ya school fees yasasula bukibanda mwezi nowekikomalo ne musimbe mitwalo aga nga wali sebo ntowa order bukibanda firimu gijje nomba mulimu abantu 10 ndikati gijjemu giraba eyinza obutanyuma eyo gijjemu soko gidduse soko gidduse bagambye kale tukagira banti eyivaamu emboko ze bankwata nga wakwatidde ekyo nga mama ategedde ndisituka ku ssomero aja tiyakola atya anti bamugamba nga omwana tatuka ku ssomero nti alina tuuka atya nga buli kana kwavaawo ng'ayambadde bulungi n'ekikalu akikubye n'embaga nga nina sofa mu kibanda mwotuula mwetuula gwe pizi yena wamutwalanga mu kibanda nalabirwa bulungi ze bankuza ekyejo ndiba nti nayisoza kusoma genda wala kuba nze mwana gwe balina omulenzi ate nga nze muto nga buli kamu ke bafuna nze gwe bakawa ate nekirala sereze wagulaga bamalayo babiito wabulire nti wabbanga nzibe mu dduuka bateekayo sente zewagulanga bamalaya wali ku kwerioti oyagala ebintu mabiito yali yagulanyo wali kwerioti gye wagulanga nga ndi mwana muto naye nayo noneka mangu sente wazijjanga bwe batugambanga mu kyalo abakazi abakulu bookya oteyafuna bamubuulirira nabuulirirwa
naye nga omanyi nti nno omwana ewakanga oliwo nga nze sikuva ku ssomero kuba emboko bbiri n'endoopeeka ne bajja maama agenze kusugula china nze nzijira ku mummotoka ku ssomero kati balina omukozi awaka akola mu dduuka nga munnaddiini nnyo nga n'olukumi oluli awo alulonda n'aluzza muki museefu kyokka nga museefu sente zikola ki zibula ne bagamba naye ani maama ne bamuwa amagezi aja ati ntigula kamera ogiseewo kamera yasanga ono yatoolamu atya nga ne wawazimba wagenda bunazigula mwawaka nga yeegabira negwe aja tinagamba niyo ono omwana tasobola aja esimu nangamba onani fembi ne tulika ne tusekanze naye nga sire mugambira nti ani ngaze kenyini nzija mwaka sente muyande mumuziza ani oyo ate ya bugamba onani konza aliwa nenga nerabye dda emugamba kale naye omuntu watukira okukula byabayiseemu ate fe twakulya naawe emirembe gyali mingi kati gwoyogedde ku Planned Kid Bukenya gwe wali ki mbozi nate mbi nnyo nze nabonaabona taata yabbako ku ngato n'enzikweka nga ngamba ate mu baana bonna musomera abantu 4,000 nze nyambale engatto omu bansekerere nange nenzikweka mu nsiko nentuusa bigere kitegedde nazikweka mu nsiko kitegeze batambula olugendo luwanvu ogenda ku ssomero kilomita gezi mayiro nga 2 kutambuza ebigere ng'ogenda ku ssomero banno bali mu bigere muzeeyi we nagulira engatto nampa ezaali ezize teyagulira nabuguliza yampa zizeekadde mbu nyambale nengamba simena zitambuza ng'oli oswala nga simena zitambuza nenva wakanga nzambadde nenzikweka mu nsiko nentuusa ebigere kitegeze nga basomeranga enku nga bajja n'enku ku ssomero basomeranga enku 400 kati sireba mmwe bonna basome gavumenti kulwokusatu bajja n'enku ate gavumenti agenda okuleeta bonna basome nga nze nava kuddambira kusoma wasomeranga sente mmeka ku ssomero wasukanga omutwalo era si mutwalo tegwasuka kubaga siniya nzikira twasasulanga emitwalo 4 naye nga bamugobamu emirundi 4 nga obalira otwala muwogo muwogo ne bamubalamu ku school fees ate abaana ne bamulya omutwalo nga bamugobamu emirundi 4 kitegeeza nti aletayo 3 ne bagamba nti baasa nebasasulako nebakwaka baluwa akabaya school fees bana nagamba genda obagambe baŋŋumiikirizeemu wiiki nga babanye 10 naye badda abagamba ka Museveni agira abaawo era nabalabanga musomesa Musevenomiki Museveni agira abaawo bino ebintu bw'obinyumya essaawa zino abo tebabikkiriza agamba alimba naye gwe ensi Uganda evudde wala gomanyi baita omutwalo okusasulamu emirundi 4 ng'omwana mwaka baluwa nga bamubanye 13 omusajja n'agamba genda bagabe bampemu wiiki nti baasa ndese kati ezo gamba otya baasa nti baasa mbadde ndeseko ekitundu 10 ne bagoba ate n'omuzadde n'agamba school fees ziganye tuula okusoma n'okuvaako naye ng'osasula n'atula omwezi mulamba gabanye 10 gamba okusoma n'okuviirako ddala nakugenda mu woloding banno bagira ne ku banno woloding yalingawo kumpi awo bakanika woloding otandise okwokya amanda alina okubanga bangi ewaabwe mulinga bameka tetuli bangi nnyo gwe mukulu olina boddako ate nabanzirako ndi wakati ate baali basomera sente mmeka olwo ate abakulu basomerako kuna ntono nnyo kati okumanya ffe nakula lwa mpaka obanga okutuuka wano kisa kya Katonda twakiranga ku makya ku 11 ne mugenda ne mulima emmwanyi kubanga emmwanyi zezavangamu ki school fees ku 12 kitundu awo n'onaaba n'onywa caayi n'oteekerako emiwogo mu ssanja oba mu mpapula z'ebitabo gy'ogenda nagyo wa ku ssomero ate n'otambula mayiro mmeka 2 oba 3 ng'otambuza bigere n'emiwogo gyo n'otuuka ku ssomero n'otalya buleeka wabula olya ku miwogo egyo n'amazzi aga nayikonto onywera kuli n'olirako emiwogo ku ssaawa 7 ku lanki ne tunoonya ffene gye tulina omubba ffe twalabeeranga ne ffene buli lunaku ng'olina okubaako nekyeffene ky'olya oba olya nga tewanula kyokweka kati olabanga wokweka bagenda waliwo abajja okulaba waliwo abajjanga bo banoonya bunoonya ng'oteekawo omuwumbo omumbo gwaki omumbo guba gwaki omumbo ogiba ebiri mu nsi bonna bamunoonya kati mumukwese naye buli wasanga omumbo appetite efiirawo amanyirawo kino kyayonoonya ngaddayo mabega naye ng'ekiri wansi awo ate nze unawulira nolabanga ensowera gamanya wali ffene nga neetolola ati nemunoonya mu maaso kasita wasanga omuwumbo mabega nga nguyite ng'omanya kati bano shuga nina okunoonya obulungi n'ova ku ssomero
n'okomawo ewaka n'ogenda ate n'okima amazzi olaba omala kunywa kulya mmere ekyebisane kyawaka n'ogenda ate ku nayikondo n'okima amazzi nga nogalinga mayiro namba olaba ku mazzi n'ogenda neweebaka ku buliri bwa pasikalamu nga si bwa mufaliso nga buli mukakutiya buba bukutiya ye mufaliso gyedda ye musevenomikisi fe twakula lwa mpaka nze nenewunyana abantu abagamba mundi mumpi nze okusinziira ku nkula gye nnakulamu ndi muwanvu nnyo kale ate ekyeggulo nodda ku muwogo nga bafumbya ebinyeebwa nga wokoza mu muwogo mu binyeebwa ate abanga omwoze ngenva bazikekkereza olukekkereza ngaebinyeebwa byamazzi n'okulira mu mbeera nga tolidde ku mugaati tonywedde ku mata olya muwogo na binyeebwa nekyayo mukalu nga temwalyako ku mmere yakiriisa kiwanvu y'abantu ebyawo agambe n'obuno buwanvu kisa kya mukama kisa kya katonda newunyana nnyo omuntu okuŋŋamba nti ndi mumpi ku ndya bye twalya n'otika ekidomola ky'amazzi okuva kuno kilomita namba okyetise ku mutwe oyinza okuwanvuwa kyongera kukatira tosobola kate kali fe twasingira n'omuntu agamba nti olina simayiro esinga abamubbi kali fe twasingira ab'e Kampala nti nze banzadde Mmengo mu ddwaliro buli kimu nkikoze nga bwenjagala nze kyanzija ku ssomero kimanyi abadde ali ekyanzija ku ssomero kyali okufiira mu swimming pool awo kujja kalanda atya kandi twawulira kwe bagiggalira twava kwawo ku Lubiri secondary ntujjawo senior 1 sijja kulima nti nali nsusse ewaawo tujja ku swimming pool ja kalanda tuuga omwana akuba dive asosaawo kano tulamusayige guva wansi mu swimming pool twadduka tudda ku ssomero baaga ne uniform tubireseewa awo tuba tuli awo nga paredi etuula abasomesa bonna bavuddeyo kumba mawulire gamaze okukola ki okutuuka ne uniform nga namanya nga bamanza tutegeera tutuuka awo omwana nga ye yafudde bamutute mu mochale emulago batuyita awo basooka na Bashiri mukwano gwaffe kakisana ali Canada bamukuba embooka egi nava mu layini nasitula emisinde ne bagamba asikali kugali bamula Lubiri secondary gamba asikali taikuyitako nagamba kati wana asikali kamuyitemu buyisiga kumweta nti muyita bbali muyemu empita naleeta emisinde bakugenda asikali kakanga ntebye muye naddako ebbali nempitawo okusoma kwako awo sivangawo mpaka sawa yaleero wakoma mutamu ki msinya wanu tamu yakubi abadde ng'akimanyi ani nyambuka kati yakamutandika okumbulira ebyamabi tulina etwali obukulu nga tulina kwogera Luzungu nze nyina okwogera nkubona akama nti wayenga olabika ng'oluzungu oleze mugambo ono talimba takulimba kwanza namutaasa obuzibu bwali bumujjidde nenzijjayo olwange lwonna yana bamufuna katambala kusimula okimanyi omuntu bw'akulaba agamba ononga wa Luzungu alabika ng'ow'oluzungu anti kati kagambe eno kino nze njogerawo nti saasoma kuba nsonga ya saasoma naye ate bonsingana nze nsobola okukubya abaasoma kameme nga nti ndi awo bwendi kuba nze nekkiririzaamu ate n'oluzungu lwa bulijjo ddo ndukola ki kasita lugenda ewala nga mpita security kyekyabeerawo kati nze mukuba akaama mugamba ebintu nno tebikyali bya Luganda nze mbadde nyina okwogera kati gaze simanyi nti teyasoma nga omusajja ava e Dubai abeka muyivu mugamba munnange gwe oli otyo oyimiri oli otya by'oluzungu kuno nagamba guma ngenda bikolako kati gasimanyi nti talumanyi okyokugamba nti tudduke misinde kubulire kati kyekyaddako omusajja n'abuuza mumanya oluzungu koze oluzungu nduwulira nnyo nnyo okulwogera sisobola nagamba kale katedde mu Luganda kati oluningo olwo tamaze kuŋŋamba nti nange sisobola naye nga otunama nti teyasoma nga manyi nti ndina muyivu olabika obuyivu jobulesi ontami omanya gombi goyina ga Luzungu jobulesi miliyoniya ondaba wano nze oluzungu tosobola kunnema naye bwe lugenda ennyo ewala nange binsukkako naye luno kati wano Uganda olabawo oluzungu lwa Uganda naye lwangu si luzibu kuba ntwayanguyirwa nnyo ate nzeyega oluzungu n'abawalabu ate ne bantya kwabwala tebamanyiddeeko ddala kuba nze n'abaana bonna abalinga e Saudi balinga beesigamye ku nze batya ate kati ababisi bali e Saudi tabano saasoma Saudi abali bapifo Tuwalaba guba wa interview nga avudde Uganda ageze mbasa kiriko.
abe Saudi pifo nga ate ya mu kyalo pifo nga ate yabano kati Kampala itawo buyisi Kampala bayita ku express mpaka ante bayita mu kiro walogo nabuuza ona ngamba tamanyi kibuga kifaanana bayita mu kiro basi zibajambyalo kiro ojuka ku airport batuka 10 mu nga bucha kati bayita mu kusawa 10 mu kibuga tamanya na waise era kiba abantu tuyama yoteka airport pick up ezo ku kisawa omwana ava tamanyi na waabo abulanga maichi muntu no banzala bukuya ne bavuga bagatuka mu kyangane kubo bali bayita mu basi mbao bitoka balina okuyita ate nga bali teka walala ekubiri kyame waabo nabuze bamuze ifarasi ko mumanyiwo ndi muze ifarasi yengo bafana nti ndi muwala waabwe mbadde nva ku kyeyo haide kubo lya olyazi bakati bali zeri byebiri Kampala bitumanyira kati ola video nchida mu comment ne kibwandiko tubonyebonye agatumaliriza share nyaka lukesagala kulekayo mnaye joga tugenda ku show kuumaawo umasho ground jukira wano bagadde oluguudo wano washiba wano wowotera kuleka bagadde nga batwachi ngoyina kufuna wo parking ngate umasho ground ye no si uma game awali shoplight mugadde ni sitaawo obugula z'abantu game awali shoplight mbale nkomeza wano garden city eno wagulu kati ate shoplight awo bakyusa parking yawo yakusasulira mukulu mulabi anonya byakwogera yakusasulira nga onagenda kweya podi nti botuka ali omala kujja kali city ekyoma ne kigula noyingira nengamba ate wano kyebakoze kirungi nnyo kubanga security baggulugulu nyingira mukuyingira otuka eri mundange moloka zirisiti ngabona awali demarcations za parking ba parkinzeewo mboyina kunoonya wokola ki teri omuntu gwebuuzaako nti wuuno nti oba akudirectinga nti oba parking wano parking wano buli omu naaba nga agerekawo akoze eki bwasanze munda nambu naye tugenda ku show olavudde ku show ngenda osanga nga emoloka kuliko ekijegere engamba multiplex ate bayingidde ddi muno ngenda okutuuka gasiya nga yokka ngaemoloka ziringa 5-4 nsibe noonya abasirikale abakwatibwako nga bagamba bapakinze bubi nembagamba mumwatukkiriza okunywa mwategedde nti waliwo show ekitegeeza emoloka zirina kuba nnyingi mwandigambye nti zijjudde mulekerawo okukola ki okuyingira oba yetuyingira tubeerewo tudirectinga nti awo tokkirizibwa kukola ki kupakingawo oba wabeerewo akapande nti wano tewapakingibwa waliwo wapakingibwa nemubyo nebina nti kuli kyakoze eki ng'oŋŋamba otya nti nno otaddewo ekyuma tubagamba kati ki ekiddako emitwalo 12 okugjako ekyuma buli mmotoka emitwalo 12 ate osasule n'olukumi olwa buli ssaawa wali ng'ofuluma kadi eri gy'olina alina agenza okwetegereza mu gundi munene nga mulimu akapande nti parking at your own risk ngamba kati bano babbi management ya game eyo babbi nsasudde oŋŋamba olina ndi parking at your own risk nga ninga parkinze ku kkubo ku bbaala kitegeeza nti omuntu omugagga Doni Musa ali mu kibuga ensonga zo zimanyiiko kyamala yonsonga nekuleeta bya Doni Musa wesibye ku mugagga ogamba otyo Doni Musa ti mugagga omuntu azina akigira bano waliwo mugagga azina bwati namulaba anywa wakakunywaki nebyanywa tabinywanga kosebe yakazibwamu sente mwanyi tabantu bali mu season kati mwanyi zezibanga munakenya nekigambo Doni ekigambo Doni kuba abasinga okunja bali ku TikTok banaku bazibu Doni gundi wesibye ku Doni Musa bwatagwe talina yadde bibiri kugaisizo talina sente mwanyizi gwekadde ye kyamulibwa ebintu wamalirizo walabeyo mugagga azina bwatyo yesimbuza saati no gyali mu esata tege wesimbuza tolina katambala omugagga ki akwata chupa ennene lita 2 n'okikwata mu ngalo ng'ozina ogikutte mu ngalo teri omugagga akola ebyo yesukunda amazina alina gabali kati alimba abo abaliranyeewo n'agula obwenge buno nakwana posha ye mukazi we kati abakazi nabo bagwa mu bantu kati kigenda mulira bwerere kirabika bulungi olwomanyi kirina ssente ali anategereka mawube nze onamulabira okunywa yanywa bwati nga byanyakaga bimuluma ali bwati n'akola bwati neŋŋamba yagudde mu mwanya ndi kati mwanyi ya bbeeyi obatusaasidde
yetaga kukwata kale mwanyiza abadde ku bbeeyi kasi abadde wagumusa agenda wali ku gundi ku parking kale nafuna change wa 10,000 naba mu miliyoni 3 mu nsawo mba mujja mu ali okajo gato omukazi kasala babbando yalo nategedeke bale mu mbaja miliyoni ng'amuwaana kamiliyoni tasobola bikolera Don Musia andi kamiliyoni osobola omukozesa ensobi komaawo osobola omukozesa ensobi n'omugamba nti n'oyo bulaba mugagga n'amuwaana naye nga naye tamanyi bambi tamanyi kyawaana tawaana kibwa kale kamiliyoni okumuwaana tomunenya nnyo bambi Don Musia munaku ye Don Musia simanyi ba Don Bisiya gawaye Don Bishi simanyi nendabika yininyi galabikera tefana na bugagga taina bibiri kezo nkikubulira atengenda mukuba mpaka 2 buli kyana akola kwata na kyakakola kiri mu magezi buli kyakola kyona kyabu buli kyakyo kukolayo kyabo ye muntu akyasinza okweyita omugagga ngali ku TikTok nga musiru ndago bayita omwavu omusiru aliyo kunkugambya agabatuka nadde namani omugagga azina n'atuula namani muganda ngeri tekibangawo mu byafaayo by'abagagga teri mugagga yali azinye n'atuuya otuuya naki otuuya naki wamajja ng'oyogere ku nsonga ezo omugagga otuuya naki oyo bwete omanyi nti bwete asinga omugagga okunyirira anti yamanya ndedembere omunaku kunyirira anti atomeza asobola kati okulya omukazi nga mamanyi mugagga kati oyo mulaba manyi bajja ne bagamba uno yesula motozi oyinza okutakwana naye akanga balaba mutwenu munene wotegera nti mushova kati kyemumanyiko kyekakiri esiga ku galinnya lye nekyemmanyi tayinza kukwana mukazi kumala wiikisi 2 ko omukazi abajja mumutegeera era wiiki 2 wezo nga talidde nga yeegoba amanye ekiteko gera mumutegeera naga kati yono owayi wanza nosasula emitwalo 12 kugwe basasuza emitwalo 12 nebyogeredde ne mu interview ezasoose ate oyinza batasasula nga zaaki unapakinze bubi ekyuma okuvaako ina soka sasula anti mbadde nga nti wapakinze bubi unapakinze mubi munda mwennyini mu game oyinza kuba kituufu yapakinze ati pakingi n'azitta ate emotoka nga zayiseewo zonna zonna zayiseewo gwe buli yayiseewo yapakinze kati buli ava ku ekyo kiri bwe kiti pakingi munda yabadde ejjudde kati nga buli muntu olina kunoonya wooteeka ogendewa naye nga wenatadde enze wenatadde nga sibulookinze muntu wadde omulema n'ogwo nadde omulema n'omu kati waliwo n'emmotoka endala ya pakingi obulungi nno ngate mulimu n'abantu abagamba pakingi awo mpeyo 15 ngenda gikuma wendi nga nabo mwebali munda kugamba si musango gwaffe management yawo ya pakingi yeyina okwetereeza bwe nabadde nfuluma nenga muvubuka nga nsasula 8 nemugamba ne muli babi pakingi yammwe muli babi mutukuba ebijegere nagamba okakasa bakubi nagamba omusajja oyo namugambye nti olwaleero wangeri gye waliwo concert abantu bagenda kujja bangi tebamanyi mateeka g'abantu temukuba bijegereeyi abakubye bijegere sijjonga mu binyi banna gayanga abe bamu oli ademu ate ono obeda atukuba ebijegere baniyongo tekuli amanyi Luganda no noyogera oluzungu sente zana ezigenda ngatoyogera oluzungu omunyennyole omanye oluzungu lukuweddeko nobona emirundi gino gwogera osasula sente atoyogera oluzungu luganyira luweddeyo wandirogedde no ne bakuleka bana yekatuganga tusuka wano onyize n'okunyiga ina mpira kusaza mpira senegera sana ogenze muliza tuli kusula motozi machi wayino kusanga emotoka eya raisi sente zoyina jangu fatu kyasinza okutunda emotoka raisi gwe toti andinaho milioni 7 gwe jangu ogenda kufuna emotoka ogenda ojo mweteri kinyumanga bulamu bwa motoka bino tubyogera omutto gwagenda wala bagumbuze omutto kati ateka kuwe wanga lyo kufunyeko ne kuva ko yinzo gweddalu nze nkubulya ngobaddeko n'obera emotoka milioni 2 omukazi asobola okufumba emyaka 10 ng'amanyi ndi mwine emotoka naye lwofa lwakakasa nti obadde omuliira bwere kati omutto ngobadde nagwo ne kuvaako sajja yangamba togezanga n'otunda emmotoka esente n'obeera nazo noga kati mwezi ogujja nja kukola ntya tezikyawera wogitundira wogulira endala omusajja ayina emmotoka tunda no ngozitwala kweti naafa omukazi n'agamba wayi kantunda emmotoka eno tekaka politike tugula tuzimemu akayumba n'abaana bange yagenda kujja mu katale nga bamugamba tukuwa 2.7 omukazi n'akuba omulanga n'agamba omusajja kindiridde emyaka 15 makiire emmotoka Nega muje kusula moto zimufune moto. Namba zo simu ziri mu nsonda awo muzikozese. Mweyagaleko kwa munne ulambo moka bwe businga nzemba ngoyo bategate bwe moka bwa tabbu. Enkuba etonye ku macyango ino kugenda gyolaga obeto nye kirongo ino okudde waka. Nere bulungi mweraba.